Kadaama ayitibwa Namakula Agnes aneesinga oluvannyuma lw'okutujja mu butabani wa boosi we Emmwumi. Kigambibwa nti omwana ono yavaayo n'agambako ku mikwano gye n'abagamba nti omwana we waka omulenzi yali ayagala kubanga amukozesa oba amwebakako bagende mu kikolwa eky'ekikulu. Nga bwe tumanyi Namakula Agnes tayagala kamanyiiro era nga Kadaama bw'osobola okuyimirira n'ogamba bino sijja kubikkiriza ekiba kire. Namakula Agnes yatujja omwana wa boosi we Emmwumi. Omwana ng'agenda agamba nnyina nti Kadaama nkubye. Nga bwe tukimanyi nti mu maka g'omuwarabu Kadaama towoza. Kasa kiba nga kikwatagana ku mwana oba muto oba mukulu oba yawasa dda naye kasitaba nga mwana gwe tozina kyosobola kuwoza. Munnange mikwano gya Namakula Agnes be yayogerako nabo nga embeera eno etuuseewo be baavuddeyo ne bakola vidiyo zino ezimu ezitambula ne bagamba Namakula aneesinga. Naddusa ne ngenda ku peegi ya Namakula nga amazima kiri nti yakoma okupostinga ennaku z'omwezi nga 21 Embasira 21/27 we watyo we yakoma okupostinga. Ate nga Namakula tumumanyi tasobola kumalako lunaku nga tapostinze vidiyo. So tetumanyi oba bagamba tebamanyi kyatuuka ku Namakula. Baamutwala mu kkomera oba yatoloka ng'ali eyo atyekukumyeko tewali amanyi kyatuukawo ku Namakula Agnes. Bwe tutunuulira Namakula Agnes ono bannange tubonyebonye n'ebyo eyo tubonyebonye n'okunoonya ssente. Omukyalo ono afunye ebizibu ku kyeyo. Nakolako emabegakawo vidiyo Namakula Agnes era y'omu eyali alabirira omukadde. Omukadde oyo n'agwa mu kiyigo. Era n'atya nnyo n'akola vidiyo n'agamba munsabire bayinza okuntwala mu kkomera nga bagamba nze nasudde omukadde oba nabadde ngezaako kola ki okumutuusaako obulabe oba okumutta. Mukama n'amusaasira n'asimattu ku kkomera. N'akomawo era yamala ebbanga nga tali ku online ennaku eziwera oba wiiki n'akomawo. Era Namakula Agnes y'omu omukazi wattu nti ekyeyo kyasooka okkuba oba yali Saudi ebiseera ebyo oba yali mu nsi ki yakikuba n'alwayo mu kitolosi ye kuba yanga yagenda ku kyeyo ndooza n'atoloka n'abeera mu kitolosi. Agenda okukomawo mukazi wattu ewaka ng'obusente bwonna baabulya nga talinawo atasso. Era twalaba Namakula Agnes gambi nga agezaako okupambana n'obulamu. Mukama n'addamu nga w'omanyi nti omuntu aliko omukisa Mukama tamulekerera. Mukama n'addamu n'amuggulira oluggi n'addamu n'alinnya ennyonyi n'agenda ku kyeyo. Kati ku kyeyo ekyo era ekyasooka okubeerawo ku mukadde gwe yali alabirira ekyo omukadde lwe yagwa mu kiyigo omukadde gwe yali alabirira era n'ekolako vidiyo emabegaawo. Kati ate olwaleero laba ebyatuuseewo nti ogwano gwabadde gwagala kumwebakako n'agutujja Emmwumi. So Namakula Agnes bye bigenda mu maaso naye nga bankuba kyeyo kituufu nnyo okuyimirira ne weebeereramu. Wekituuka nti omwana ayagala kuleepinga oba musajja ayagala kuleepinga oba kufunya Emmwumi gifunye ofuba okulaba ng'omwesimattulako ofubutuka omusinga ofulume ekikomera. Ofulume ekikomera. Kati nga Kadaama vidiyo gye nakozeeko awo emabega. Oli mutolosi. Oli mu kiyumba kya boosi n'akuleepinga emirundi 7. Ng'oli mu kiyumba ate oli mutolosi. Ne bakuleepinga ogusooka n'osigalawo. Ne bakuleepinga ogwokubiri n'osigalawo. Nga lwaki todduka? Bannange tugezeeko okubanga ffe twerwanirira. Mulimu ebintu ebimu ng'ogenda kwerwanirira kati omusajja akuleepinga togenda kuyita muntu ono muyite omuntu jangu onnyambe tewali ajja kuyamba mu budde obwo. Gw'olina okweyamba okulaba ng'owesimatula ku musajja oyo. Kaso byebyo ebiri ku Namakula Agnes tetumanyi naye yonna gy'ali Mukama abeere nga munnange amutaasa amukuumireyo kubanga atobye era ye muntu abeera ku kyeyo n'akwagaza okkuba ekyeyo nga gyakulaga ali free kwegamba
ali free. Era Namakula Agnes okuvayo n'akola vidiyo nga abadde akaaba omanya nti kituufu ddala ali mu buzibu. N'oyo yakola vidiyo eri ey'omukadde omanya ali mu buzibu. Si y'omu ku bano bakadaama abanonya kontenti kuvaayo n'agiraawo simanyanga bukyate ng'alimba. So mulimu abantu abavaayo nga agenda okukola vidiyo ng'agamba ndi mu buzibu nga kituufu ali mu buzibu. Naye ku luno n'omwagaanyi ogukola vidiyo okutegeeza abantu ki ekigenze mu maaso tegwabaddewo obudde teyabufuna obukola vidiyo okutegeeza abantu nti bannange ntugize omwana wa boss ennuumi wabula yafunako mikwano gy'abali close bwe yagendako n'abuulira mu kabokisi nti eno giwunye era yagenda ewa Tiifa kuba Tiifa oyo kyali we bazikwasa n'amugamba eno giwunye era Tiifa ye yavuddeyo n'akola vidiyo n'agamba nange munoonye ku Namakula Agnes nannyonnyola bino bye nkugambye nti omwana yabadde agezaako okukola ki okwagala okumulya bunyama. Ne kano kankayiseewo omukyala gwe nakolera vidiyo eyazaala omusota yagezezzaako okwagala okuba nga ankolako ataaka apostinga nteekako rest in peace okuba lwe yalabye vidiyo eyo naye kibi kigenda kusigala nga kibi. Kati mukwano abantu ab'edda era mmanyi nti yeeno vidiyo oyinza ogiraba kuba kati watandise okungoberera naye abantu ab'edda baakwekangako ku byama. Oli n'azaala omusota gwe ne gubeera mu famire ng'oluusi owulira luvuuvuumo naye nga tewali wa famire avaayo n'akikompaaninga. Baabeeranga n'ebintu byabwe ne babisirikira naye abantu b'ennaku zino tebakyalina byama. Era buli lw'ovaayo n'oleeta ekintu ku midiya oba otuwadde bbeeki okukyogerako oba otuwadde go ahead okukyogerako. W'oviirayo mu public n'oleeta ekifaananyi ky'omwana wo n'omusota gwe wamuzaala naye kitegeeza oba okkiriza n'obyogera byonna omusota nga ye gujja ne gukusaba emmere bwe gukaaba enjala nga gubadde tegulidde oba weewaddeyo era oba owadde abantu ebbeetu okuba nti boogera ku kintu ekyo. TikTok eri worldwide, in fact TikTok esinga ne YouTube okudduka. Kati omuntu ali Amerika ali e London ali e UK ali e Canada ali e Saudi ali ludda wabagenda kulaba. Gwe kennyini gwe weeswaza mbabuulire ekibi kisigala kibi naye naawe oba toyalanga bulungi bakuyita maama musota naye nga gwe kennyini abantu bali tebakimanyi wali okimanyi gwe n'abafamireyo naye n'osalawo okireete mu public ensi yonna emanye. Omwana wo yennyini omwana wo gwe wazaala n'omusota guli gwe tomanyi kye wakoze oba tomanyi kye wakola okwata omwana wo n'omuteeka mu midiya nti wamuzaala n'omusota. Olaba tubeera ku masomero nga just baakutuuma linnya bbi n'owulira nga abaana bakumazeeko emirembe olw'erinnya ebbi bannange kireka kyali kikutuuseeko njulira abaana erinnya lyo ne balifuula bwe bati erinnya. Kati omwana aliba ayitayita ku TikTok asomera ku ssomero muwala we gy'asomera ng'agamba ono omwana asomera ku ssomero bamuzaala n'omusota ng'agenda asaasaanya ku ssomero lyonna muwala bw'oba g'omazeeko emirembe buli wasomera bagamba ono bamuzaala n'omusota n'abasomesa ono bamuzaala n'omusota. Ebintu ebimu mubisirikirengako naye buli lwova eno kirasa mu midiya tetugenda kukyogerako maidiya tugenda kusomesa abantu bamanye ebintu bino bivaawa okutuuka okuzaala omusota. Bibeerayo mu famire bijja bibuuka emirembe ku mirembe kati ku luno kyatomera ggwe naye sikiwa nti olwaleero olaga nga gwakennyumirizaamu naye we wafuna olubuto mukyala wasuubira kuzaala mwana oba wasuubira kuzaala baana tewasuubirako kuzaala musota. Tewali muntu akyagala okeera ku mata n'afuna obuto n'agamba nze njagala kuzaala musota taliiyo era obeera surprise nnyo ng'oguzadde. Naye ng'ovaayo n'okyeta mu midiya oba owadde ensi ebbeetu omwagaanya okukyogerako ky'otayagala bantu bakimanyi oba bakyogereko olina kyokuma nga tuli private. Nowadays twagadde nnyo likes ne tufundikira nga tuffe kennyini twesuwaziza
ate abantu batandika okukyogerako ate n'olaga nti kikulumye ye. byebyo naye nga baddiya banyenze jasino nti mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Jesus Christ is the way, truth and life. Tewali muntu mulala. Abantu tetulina we tukwataganira na misota. Ky'oba olaba nti waliwo obulabe wakati w'omuntu n'omusota. Waliwo obulabe wakati w'omuntu n'omusota. Era okusinziira ku Sitaani olunaku lwe baamukuba waggulu bakwata ogusota ogwo ndagusuula ku nsi. Ebyayogerwawo mu Bayibuli Katonda bye yateekawo n'agamba nti omusota gunaabanga mulabe wa muntu. Era bwe gunaasookanga okulaba omuntu gunaamulumanga ekisinziiro. Omuntu bw'anaasookanga okulaba omusota anaagukubanga. Kitegeeza abantu tetulina we tukwataganira na misota. Tewaliwo kyawandiikibwa nti omuntu ajja keera ku makya azaala ebbisi. Omuntu azaala muntu. So bw'obanga waliwo ekintu ky'olabye ekitategeerekeka tuleme kukyeyagaliramu. Bw'obanga oli avuddeyo n'akyogerako kitegeere kyavaawa. Abafamire bajja kulimba kubanga bo baagala obe ng'ekintu kino ky'ozadde okibiriita. Ogwo omusota oba ozadde musambwa gwennyini era omwana yataddekawo mu comment section musambwa gwennyini. Byebyo abalungi Mukama Katonda abankolere nnyo atakuumira mpeera amannya sigadde nga nze Magi omuweerezaawo ate ng'eno kyano tutambulira ku musingi ogutya Katonda. Mukama banjagalire tusinkane mu vidiyo zeziddako. Bye bye.